ITV. Come and witness the launch of their new clothing line, Zuga Clothing. And you know, with the youth, it's bound to be real. Hey, where are you, come on? Tibutenge jebazirawo tigandiramu okuiramu timudamu kigali onkobye oti nkuwemu akaseera nerowooze oida kundiramu aye nkanze kulindirira nzira kyembona kwerowooza kuki wene wena tukabire binakoba bire byokwa nti tweyende ebyokweyenda titusobola kweyenda odemi ebyobulungi titusobola kweyenda butini byolubolo bye byobulungi nze kyendi gyokola nja kutwalayo omusaada nina omusaada omusawo kirungi yankobye kutwala bw'amayina go gombi n'akatambaala nga yeeno owunga atakayikutiisatiisa ngendi kukoba bituufu aye era nze kyendi kusaasira nti kasita anaamala okutaako akalezi nga yeeno owunga ng'omukwano gwo guniina ng'otandika okuunenda nga ni mama kalibala ategeera era bw'oba tobyenda ebyo ikiriza bya bulungi ndoba ekutwala mu isabu ngamwe ebyo tibijja kundya otende kutiisa tibijja kundya owakula otyambawo omuntu gyatuuka n'okutiisatiisa ati ajja akuloga era gaaloba Yes. I love you too. Buddy? Oh. Not again. Paul anzizeemu. Paul kavuka koze motoka yange. Akizira ebisumuzo y'emmotoka yange. How could I forget? Aya mugambi, unamugambi guno gwakubiri ng'akikola. Just make a phone call. Kinkoze bubi nnyo. Paulo, please, where are my car keys? I have a problem here. Kale, wona wonosanga, nkubire simu wona wonosanga undetera ebisumuzo byange, right? Yanguwa. Tumina kutambula tuti. How are we going to get away from here? A beautiful girl like you, so Gamamba, take a target, kulinya boda, bichibi, tibikusana, you know? If go for you, I will. What? Ndabacharu. I can't imagine going Hollywood. I love you. I love you too. Boda! Jangu! Sina boda, yes? I'm polite. Yangu! Yezi, ananga mazazi kageze. Zina yangu bya kumulimo. Basi mogeze. Wani akubida. Hey honey, how are you? You're at the office. Yes, I'm at the office. Nandi busy new. I'm at the reception. Want you to reception? Ndi mu board meeting siroza ntende gwakati kubanga hold on mwe computer muzije wao muziteke eri bana ngisimaina kumanya bana manager ngenda bagoba no hello Since I've come, I'll wait for you. Ngenda kulina tugende fenna. Oze ku time mbi because ndi mu board meeting and shareholders, stakeholders, bona bali wano ba today. Yes, yongera kumazi. Yes, yongera kumazi. Drinking water, fair. Yes. Let's have drinking water. I'll wait for you. Ngenda kulina tugende fenna. Kati sisobola balekerera. I have to take care. Nicholas.
Hello. Oh, hello, madam. How are you? I'm fine, and you? Can I please use the ladies? Oh, of course, of course. Use the corridor. Yeah. Cut your straight. You was Semba. On your left, you go from everywhere. Yeah. You'll see the ladies on the right. Of course, the gents on the left. Thank you. You're welcome. Goberedde okuva bwe wasimbudde ewamwe nga naye totambulira neŋŋamba oba onotambulira oba akikola bugenderevu Sidolo wedde ongoberera. naye nkunlindidde ebbanga kanjagala okunyonyola kyempulira kumutima Jolly, Mayimbo. On saba tula ngengalabi. Hey, Kuba. Nkwa. Onjagala. Naye simanyi. Obo oyinza okumpaya akakisa. Omanyi Sidolo tolya swaga. Ndiria. Balabe kabakugamba Sidolo osula mu lujango otudde. Ndiria. Kati woba oli eswaga. Ngamba akagamba I love you mu second yaji. Second? Kale mu dakiika emu inkusitule nkwehaga. Koka. Koka. Koyagala haginge onsitule. Kale olabika gwe ontegeera. Kale oli ready okunsitula. Ngenda kunsitula. Siganyi gendo nemye. Abe. Nsoba kutya manuma wenu. Musajja tuba tugende. Abe tusoba kutya manuma nikwenda kutyama wano. Wanji. Ndikwenda kutyama wano nze ndikwenda tusoba kutyama ere. Oyide bive numa. Iwe. Iwe bidi bulungi. Obidi bulungi. Nize keke. Mutabani nize kasibu kakayire. Mutabani wa haji isabire budondo wanene. Ndi musomesa namulesa ku primary. Ena kudino mfune ebiroto eby'imotoka. Tegeza ndijagula moroka ndikwenda kubinala. Olotabulosi. Ndikwenda binala. Kubinala? Ebyo byokutyama emberi. Katugabe. Oyagala kubinalirira? Ndikwenda binala. Okunala biki? Bannange tugende. Okunala okutyama emberi wano okutyama emberi. Omanyi kyakugamba. Bw'ayenda kutuula, ayagala kutuula wano. Amanyirire. Paka wana akuleyiye. Bw'anaatera okugula emmotoka kati ayagala atuule wano. Amanyirire. Nekyo kyene. Kobye ensonga. Katukole bwe tuti. Nga bw'agamba nti ayagala kunalirira. Kati gwe vaayo yatulana. Ate nga vaayo. Aye baba iwe. Oyenda kutyama wano odiko bati. Wena tonsina osobola okwogera n'omusaada otyo. Inze oli musaada wana. Tendo nsine. Nda kutyama kuvaayo. Bakulati nze ntuse. Oyi bijje kuida. Ali kudekanira. Kakayire. Nini abakazi bana. Ezirondiramu. Iwondiremu. Nze kali kutuuka. Nda kutyama. Gwolaga wa. Nze ngenda wali ku muyembe mu maaso awo. Wali ku muyembe? Situuka naye eyo. Kati vaamu nno. Ngenda ate ng'avaamu nta. Sitatuuka. Iwe gyeri. Ina motoka mugani oyo yali eva Hiroshima bagiweereza mannya. Kwenda kutyama. Vaayo tovaayo. Akamanyiro.
awo. Iwe wena nsini olwale. Kola yendigeno baba. Iwe wena nsini. Nkali kutuka. Kola yotiye banyo nina kutyamawo. Nisuba kutyamanu. Chiye. Nkali kutuka. Kutuka iwe kama iwe. Baba ene mabe kati bade ibifo byakinamu kumanyira waba kuyingiza driver wadaba akutwala ng'omuntu buli muntu agula motoka alikwenda kusina buli muntu agula motoka zedi kuja kula motoka Serialoba erisiga erira bomulujodo just that it kept on natural. Nengo lishiwa antikakwagala. anjagala Kweli? Nyo. Wow. Omukwano gw'abavubuka ngumanyi. ogwe guli mu 18 mu 75 banange. 18. Kwata wantu. Kwata akado. Nkongedde akasa. Kati kyogenda okola okimanyi? Olina ku ssente? nina Olina ssente? nina Bazadde bo gye bali? gye bali Ate abo omuwala gye bali? nabo gye bali Kakati kyogenda okola ojja omuwala ogenda mukuba empeta. empeta Ogenda mukuba empeta. mama Ogenda mukuba empeta. naam osokunyaza kaweta kako nakalungi nakabeyi pange eri omwago enjagala njagala mukuba mpeta. Oyagala mukuba mpeta? iye muzeeyi Oyagala mukubisa yange? okoko muzeeyi naba yenungi mu kyalo kyonna kyonna bangi bempiseeko muzeeyi. Ogikomyewo mangu? iye muzeeyi siyagibisa muzeeyi. Zimukuba ogikomyewo mangu? iye muzeeyi nange baginkuba. Gimukuba ebyendabika. neyanza muzeeyi mukama afudde yagasudde ndemukukubira empeta bazadde nabo balikaaba. Kizibu ki? Omwasiye kukuba empeta. Bannange gwonkanga bukanzi. Bayinza kukuba mpeta. Empeta bagikuba mwe batyo. Mbadde nzikiriza naye mumazeemu apatani. Empeta. On ITV. Oh, with the youth, it's bound to be real and lit. And that's just how we do it on the show. We keep it lit and real. So stick with me and let's see what they have in store for us. This is ITV Uganda.